Abatuuze ku kyalo Ddewe Rutembe mu Kajanstown Council mu district wa Kiso baguddemu ekikangabwa omwana bw'akubye munne ekikonde ekimuttiddewo. Kitegerekise nti omwana ono w'emyaka 14 akubye ow'emyaka 12 ekikonde mu lubuto n'afa. Omu ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe Farouk Mutyaba ategeezezza nti abaana bonna babadde balinamu okwerumaaluma era omu kwe kuviira munne mu kikonde. Waliwo omwana bamuyita Boogere. Oli omwana omulala yadde yakajja buzzi kubeera wa mukoddomi we. Naye oyo mukoddomi we abaana aba aluddewo amazewo omwezi nga gumu n'ekintu ku myezi 2. Abatraininga kungufu alimu olujasidyasi. Ndowooza bafunamu okuyombagana ng'abaana n'abaana noono Boogere omugenzi kati. Boogere bafunamu okuyombagana n'oli. Kati gulo yamusanze n'amubuuza wanvumira ki? Omwana yamukubye ekikonde kimu wano wansi w'olubuto wano. Boogere yafiiriddewo. Era oli omwana bamuyambye ne bamuddusawo naye olwagiza omwana bamutwala ku poliisi e Kajansi ne bakwata omulamu ne bagutwala e Mulago. Ssentebe w'ekyalo Ddewe Mbona Dennis ategeeza Kyabassa nti kino kibeeraliikiriza okukamala n'alabula abatuuze bafeeyo nnyo okulondoola abaana baabwe mu bye bakola. Ndowooza nkuza y'abaana embi buli tubuulidde abaana baffe kiki balina kukola mu bantu. Abaana buli tebasoma ku kyalo, abaana balaba firimu, abaana balaba wrestling ne bajja bagesa ku baana bannaabwe kye balabye. Kumbe biri ba muzannyo gwe bagamba don't try it at home. So kati osi n'abazadde waka basayo training centers zaabwe eziri irigo tendeka abaana baabwe ebyo simanye ebigwa bizungu. Omwana asse munne mu kiseera kino akumirwa ku poliisi ey'e Kajansi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omusumba w'ekkanisa y'abalokole Kyalisiima Kalista yakwatibwa gye buvuddeko mu disitulikiti y'e Lwengo aguddwako ogw'okusangibwa n'emmundu. Omusasi waffe Kanwagi Bazuwane katuwa ebisingawo. Omusumba Kyalisiima Kalista ono yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento ey'ekyazanga Fiona Suubira naggulwako omusango okusiŋŋaanibwa n'emmundu 2 awamu n'amasasi gaazo magazini 2 ekintu ekimenya amateeka. Oludda oluwaabi olukulembeddwa Mathias Mulumba lutegeezezza nti omusumba Kyalisiima yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa January omwaka guno mu kitundu eky'omu Kaleegero ku nsalo ya Lyantonde n'ey'e Lwengo nga ono yaggyibwako emmundu 2 ku bigambibwa nti yazijja ku musajja omulalu era atwaliddwa mu kkanisa yo okumusabira asobole okuwona eddalu. Omulamuzi wa kkooti ento ey'ekyazanga Fiona Suubira ono asindise Pastor Kyalisiima ku alimanda mu kkomera lya gavumenti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga lw'anaakomawo okunoonyereza ddi omusango gwe lugenda okutandika okuwulira. Kula CBS Webale Kanwagi Bazuwane. Ebyo nga biri bityo poliisi mu disitulikiti y'e Rakai ettukiza kaweefube w'okunoonyereza ku kyaviiriddeko omusomesa w'ekereziya okwetuga. Omusasi waffe Esozi Ssekimpirwazi katuwa ebisingawo. Ku lunaku olw'okubiri Ssabbiiti eno gye tulimu abatuuze ku kyalo Buteerere mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai bakeera mu ntiisa bwe baasanga mutuuze munnaabwe Kabogoza Ronald w'emyaka 50 ng'onadde musomesa mu kisomesa ky'e Kabaale mu paalishi y'Embuye nga yeetugidde manju ku muti ekintu ekyatiisa ennyo abatuuze. Olwo ne balayo endu ne poliisi nejja ne yeekebejja omulambo era ne yeeragira omulambo guno guziikibwe mu kifo wennyini. Enkyayiro poliisi eno era kayiyeemu ezzeemu okutukiza kabufuwaayo ow'okunoonyereza ku ebyogerebwa abatuuze nti byaviirako Kabogoza okwetuga nti baamulyako ng'agamba nti mukyala we yali anobye ng'ali afumbiddwa omusajja omulala ng'ali abategeeza nga mukyala we bw'atadda mu Ssabbiiti 3 bwe yali agenda okwetuga kuba yali amulekedde amabanja mangi nga kw'ogasse n'abaana 3 beetayinza kulabirira. Kati poliisi egamba nti omukyala ono mukyala Kabogoza Ronald agenda kuddayo ku poliisi e Rakai addemu okukola statement egenda okuyamba poliisi okwongera okunoonyereza okulabira ddala obanga oli awo nga Kabogoza Ronald omusomesa mu kisomesa ayinza okuba nga yeetuze olw'ensonga ey'omukazi. Justus Tasobya era akubiriza abatuuze ku kyalo kino eky'Ebuteerere okubeera abakkakkamu nga poliisi bekola okunoonyereza kwayo era n'abasaba obutavanga mu mbeera na kwetuusaako bintu bifaanana bino kubanga obulamu bulina okubeerawo ng'era omuntu asobola okuvvuunuka ebizibu byonna kasita abeera nga mulamu. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Ssekimpirwazi Rakai Kochi.
Abataka abakulu b'obusolya abanjudde pulojekiti ey'okuzimba ekizimbe gali kwoleka okunaabera woofiisi zaabwe n'amaduuka bwe banajjanga ensimbi ez'okukulaakulanya ebika byabwe ng'ekizimbe kino kyakwementa ensimbi obuwumbi 7. Mu ssinkano gye babaddemu ku Popo Memorial Hotel mu Ndeeba era mwe banjulidde pulaani y'ekizimbe nga bakulembeddwamu omukulu w'ekika ky'Envuma omutaka kya Dondo Atanasio Kasirye Embuga Eramula ne bategeeza nti omulembe guno guba bangi ebintu bingi era balina okukola eby'amaanyi ebirabwako. Bakoowodde bazzukulu baabwe okubakwatirako okuggusa omulimu guno ebika bikyuse ku mbeera yaabyo. Omutaka kya Dondo Kasirye Embuga Eramula mukulu w'ekika ky'Envuma mu mulembe guno omutebi mu kiseera kino nga tugezaako okuzza Buganda ku ntikko ate osanga n'abataka nabo bandibadde batambulira mu mulamu ogwo. Bw'otunuulira pulaani eyo olabira ddala Buganda ekomawo ng'edda ku ntikko. Tukimanyi nti bazzukulu baffe bonna gye bali batwagaliza era banalaba ku pulaani eyo tebayinza kugamba nti ate tebajja kuwagira bajjajja. Biroza Nkyayisufu omutaka wa Rusizi. Tulowooza nti okuzimba ekizimbe kyaffe kigenda kwongera okulaga obukulu bwaffe. Tulowooza ddala nti olaba badde bakwata ku birala naye ate kikwata ku bajjajjaabwe. Nze omutaka Nakigoye nabbe Mbaluka bya Samusoni mukulu w'ekika ky'Ekinyomo. Abataka abandi badde bali mu mbeera efaanagana bwetyo. Waliwo okusoomoozebwa okw'ebyensimbi naye tulina okukkiriza nti bajjajja amaanyi gaabwe gabali mu bazzukulu ate nga kyekyokulwanyisa abazzukulu abajjajja kye basinza ky'abazzukulu. Minisita omubeezi wa tekinologiya mu gavumenti ya wakati ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo era nga yabadde omugenyi omukulu yeebazizza abataka olw'enteekateeka eyo kwe kukubiriza abazzukulu ba Buganda bonna bajjumbire okudduukiriranga embuga z'ebika byabwe olw'okukyusa ku ndabika yaabyo. Abazzukulu ffenna n'emikwano gyaffe mikwano gy'abazzukulu abali mu Buganda Uganda n'ebweru wa Uganda ffenna tuveeyo tukwatize wamu n'abataka tulabe nga bazimba ebizimbe byabwe bino ebibiri babimalirize bisobole okuleeta ekitiibwa ekinene ddala kyemanyi nti kijja kuba kya muwendo nnyo era Buganda ddala ejja kubanga etuukidde ddala ku ntikko kubanga abataka gyemirandira y'entikko y'entandikwa ya Buganda. Mbaagaliza okugenda mu maaso era n'okuba ne pulaani ennungi bwe zityo era beeyongere okukwata ku bazzukulu baabwe nabo babawe amaanyi. Wabaddewo akalippagano k'ebidduka ku luguudo luva e Ssembabule okudda e Masaka akatabangawo. Omusasu waffe Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Motoka ezikozesa oluguudo luno zikwatiridde okumala kumpi ssaawa 2 ng'ezo ezidda e Masaka zibadde tezitambula era kumpi zibadde zikwatiridde kilomita ezisoba mu 3. Akalippagano k'ebidduka kano kabadde mu kagga k'ekigo we gusaligana n'ekkubo eridda e Villa Maria era entabu evudde ku motoka 2 trailer okubadde emu eyagudde ate endala yalemereddwa okulinnya olwo nayo nedda emabega. Motoka trailer namba USZ 373N ebadde etiseeko seminti yeremereddwa omugoba waayo ng'emabega waliyo baasi ebadde ekubyeko abantu olwo kwe kugiwugula n'egwa mu luwonko okusobola okubataasa. Motoka trailer endala nayo mu kifo kino kye kimu namba UBF 012P nayo eremeredde omugoba waayo olwo nedda emabega. Kati ab'emmotoka kasiringi babadde bakola butaweera nga bagisikayo era nga babadde bayambibwako poliisi y'ebidduka okulaba nga mmotoka zino ebbiri zisikwayo. Olw'emmotoka ennyingi ate nga zeetisse ebizito eziyita ku luguudo luno zitandise okugenda nga zoonoona ekkubo lino era mu kagga kano wennyini waliwo awatandise okubomoka. Bo abantu ba bulijjo n'abakungu mu gavumenti eya wakati bawuliddwako nga batolotooma so nga abalala abaserikale abakuuma babadde bagezaako okulaba nga basala amagezi okuva mu kalippagano kano naye nga buteerere. Nze Jimmy Sekabiito ku CBS wano e Villa Maria. Ssentebe w'eggombolola Mubende bimusobedde olw'ensimbi za gavumenti ezitalabikako. Sebufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Ensimbi obukadde 3 mwaka mwezi aweebwa eggombolola empya ey'Ekiruuma mu disitulikiti eno Mubende zitabudde abakulembeze wamu n'abatuuze buli omu bw'atandise okulumiriza munne nga bwe baazirya. Kino kiddiridde gavumenti okudduukirira eggombolola ey'Ekiruuma empya n'ensimbi obukadde 3 okusobola okubaako emirimu egy'enjawulo gye bakola omuli n'okunoonya ofiisi kuba mu kiseera kino ekolera wansi wa miti. Ssentebe w'eggombolola ey'Ekiruuma Himbisibwe Stephen ategeezezza nti yeewuunya okulaba nga abamu ku bakulembeze banne batandise n'omusindikira abatuuze ne bajjanga ku ggombolola okwemulugunya nga beekwasa nti yeekomye ensimbi zino obukadde 3 mwaka mu. Zaagambye nti zino tezaayiza ggula ttaka wamu n'okuzimba ofiisi.
Ono annyonnyodde nti gavumenti yaweerako ekiwandiiko ekiraga nti ensimbi zino za kukola ku mirimu egy'enjawulo egy'eggombolola empya naye nga tezaali za kuzimba ofiisi. Bw'atyo kwe kunenya abakulembeze banne abagezaako omusingenje nziro wamu n'okuyungulira ekibinja ky'abatuuze abamubanja ensimbi zino mu bukyamu. Mulimu abantu aboogera bye batamanyi kuba ssente zofa abuuza fa twawandikira ku Ministry of Local Government nga tumubuuza kuba ssente zajja nga zirina guidelines wamalanga emyaka ebiri nga tufuna ssente yadde kikumi kati bwatuwa ssente zaali zakutandika kwetandika ku ng'eggombolola empya sigula ttaka nga tulina okusasula ku house rent gombo yali emaze emyaka ebiri nga tesasula ssente zakupangisa so kakati ssente zo bwe zajjanga kuliko allowance waba sub county chief waffe twagezaako ng'eggombolo kuwandiika nga tusaba ssente zo zigule kwetaka naye batugamba nti ebizibu by'eggombolo byali bingi ensonga lwaki bakola ki lwaki batuwa ssente zo naye nga tezaali tezigula ttaka kuba teri yagulako ttaka wabula zalinako guideline nga zirina bye zirina okukola for instance aboogera ndowooza buli omu ayogera bibye Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende. Tawuni Kanso y'e Kasanje mu disitulikiti wa Kiso eyisizza embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi 2023-2024 nga ya bukadde obusukka mu 8 essira n'eriteeka ku nguudo n'ebyobulimi. Omusasi waffe Saalongo Charles Kawuma Masembe katuwa ebisingawo. Okutukabira okungi ennyo okw'enguudo era kansi sazeewo n'omwaka ogw'ensimbi gwe bayisiza guno omupya ne babizira ku byanguudo. Oyo ye Jimmy Mabanja Town Clerk wa Town Council eno bw'abadde atunuulira enteekateeka ennungamu gye basobola okuddukanyamu obulungi Town Council ategeezezza nti enguudo bakizudde nga kye kimu ku bintu ebikulu ennyo era nga kwe batadde okutandikiramu ebiruubirirwa byabwe. Nti enguudo zino wezikolebwa ziyambako service delivery abantu okutwala ebirime byabwe okulakwala n'ebitundu byaffe sazeewo bagula amakubo gonna mu Kasanyi Town Council era gwe mulimu ogutambula kati ekkubo yekintu kyowa omuntu ekimaga nti obuweereza bukola ki tubuweereza weebuli. Gavumenti yaffe eya wakati nti ekola nolwandakawukana nakateeteka empigi na Kiwogo naye olubenga lukolebwa. Disitulikiti yo mulimu gwayo gwe yagukola ye yali meezaayo ojja kulabanga n'ezaffe zitukoze ng'ekitundu kitambula ku sipiidi y'amaanyi. Mabanja era ensonga y'obulimi agambye nti bagirabye nga ye yokka esobola okuyamba okuteekawo enjawulo singa enguudo zibannamu. Zeewo nti bagule enkumbi zinaziwerako baziwe ebitundu ebyo omuli n'amalwaliro okugula ebitanda okubyongerako. Ssentebe wa Town Council eno Meeya Saalongo Zinda Jonathan asabye gavumenti ebongere ku nsimbi naddala ezo ez'enguudo nti ekisinga okubaluma bwe busente obutono bwe baba basuubiza okubawa ate ne baba bitundutundu ekintu ekiremesezza emirimu gyabwe okutambula. Kulwa Basa Komasembe wano e Kasanje. Ab'obuyinza mu Town Council y'e Kalungu mu disitulikiti y'e Kalungu beeraliikirivu olw'obubbi bw'ettaala ezaateekebwawo mu Town Council eyo olw'okwongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu. Omusasi waffe Nsubuga Muzafaruka abituwe. Ab'obuyinza bano nga bakulembeddwamu Kiragga John ono nga yennyini ntebe wa Town Council y'e Kalungu bagamba nti baasalawo bateekewo amataala agawerako mu Town Council eno agakolera ku masannyalaze ag'amaanyi g'enjuba n'ekigendera eky'okukuuma bizinensi z'abatuuze mu kitundu kino. Kyokka nti mu kiseera kino obubbi bw'ettaala zino bubamazeemu amaanyi. Kiragga John agambye nti ababbi bano oluusi babba battery ssaako pano ku mataala gano bw'atyo ono kwe kusaba abatuuze mu Town Council y'e Kalungu okukuuma obutiribiri ettaala zino. Olw'ekyo okusoomoozebwa kw'amaanyi njagala okubiriza abantu baffe nti ettaala ezo muzirabirire nnyo kuba ettaala ezo tuziteekamu ekisooka nga twagala okukuuma amaduuka gammwe emirimu gyammwe gireme okubeera nga gifuna obuzibu kubanga nze nkimanyi bulungi ng'omukulembeze emirimu gyammwe Kalungu Town Council kweyimiridde kubanga emisolo wangi. Kiragga John mu ngeri y'emu alaze okutya olw'amasannyalaze agavaavaako buli kadde mu kitundu kino ekiviiriddeko ebintu by'abatuuze okwonooneka nga n'abakwata enseenene mu Town Council y'e Kalungu bakoseddwa ebyensusso bw'atyo ono n'asaba abaawumeme okunogera ekizibu kino eddagala. Ekisooka mota abalina ebyuma zikuva ettaala zijja ma-TV fridges byonna bikuva naye nga ekituufu kiri nti kivudde ku kwekobaana kw'abaawumeme abamu okukwatagana n'ab'enseenene ab'e Masaka nga baagala okufiiriza bano abakwatira enseenene. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu. Omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naluyima awanjagidde abavubuka bakozesa amaanyi ge balina okwezuula mu bitone bye balina bakyuse embeera zaabwe era n'okuzimba Uganda ey'ettutumu mu by'emizannyo. Omusasi waffe
George William Kakooza katuwa ebisingawo. Wenagenda mu Parliament ya Uganda ennyonyi gye nasooka okulinnya eya Parliament nagirinnya lwakubanga ndi owa Uganda mu Parliament yayo. N'olwekyo abamu ku ffe tuba nga kakati tutambula nga ne mu bukulembeze bwe tulimu tugenda mu nsi ez'enjawulo olw'okubanga tuli ba mizannyo. Mbasaba buli ali wano ensonga y'okuzannya togitwala ng'ey'okusaaga ate twebe nga twettanira nnyo okukozesa amaanyi g'obuvubuka bwaffe nga tukakozesa mu nsonga bweziti ng'ez'emizannyo kubanga tekikoma kubaako nti kibaako kyekituleetera mu bulamu bwaffe naye ate kibaako kyekiyamba omubiri. Omubaka Betty Ethel Naruyima okuwanjagira abavubuka mu district y'e Wakiso bw'ati asinzidde mu kugulawo empaka z'omupiira ogw'ebigere n'okubaka ogw'eggombolola ez'enjawulo ezikola district y'e Wakiso ezibumbujjira mu Town Council ey'e Kasanje. Empaka zino ezatandise olunaku olw'eggulo za kukomekkerezebwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno era ssentebe wa district y'e Wakiso Dr. Matya Lwanga Bwanika bw'abadde alambulako enkambi za ttiimu ez'enjawulo ategeezezza nti bategese okugaba ebirabo ku buli mutendera ogutuukibwako nga waliwo n'abatunuulizi abasunsulamu abazannya okubatwala matiimu ag'enjawulo ag'amaanyi mu ggwanga. Twalese nga tubagamba emirimu gya bbula naye tulina abaana baffe abalina ttalanta nolwekyo waliwo ababalondola okulaba tufuna omukisa tweyongereyo tukiikirire ebitundu byaffe nga tuli b'amaanyi abe kasinge n'okugendako wabweru. Tujja kuba tufuna ebirabo ku buli mutendera paka kwanaatwala ekikopo. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza wano e Kasanje Entebbe. Muto w'omukulembeze w'eggwanga Aine Godfrey Kaguta Sodo adduukiridde abantu b'ekyamugo wa Mugombolola Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule abaakuba omuzira Kibuyaga n'ebirala gye buvuddeko abawadde obuyambi bw'amabaati ensimbi enkalu n'ebikozesebwa. Gye buvuddeko abantu bawerako nnyumba zaabwe ezaasigala ku ttaka ensuku n'emmere yonna eyali esimbiddwa eyonoonebwa enkuba bikokye omwali omuzira ne Kibuyaga ow'amaanyi. Kaguta Sodo Aine ategeezezza nti bano amabaati agaguze nti bina abiguze ku nsimbi ze ng'omuntu naye nga si bye byali birina okugenda e Kalamojja kwe kusaba abantu mu bitundu bino nti bakozese bulungi ebibaweereddwa mu bwangu okwenaazaako ennaku. Banya abangi bwendeeta amabaati abangi temugamba nti gano amabaati ga Karamoja kano gange ngaguze n'esente zange naye nga baleetera naye ekyamaanyi ate ekyokubiri sigamba nti nkikola nti kubanga njagala akalulu nze nkikola kubanga ndi muntu ate naawe oli muntu njagala mbeere nga mutega oluusi waliwo lwe mumenya ogamba twagala kino twagala kiri ate bambe nga sirina gyenkola ki gyenzija so n'olwekyo njagala tubeere nga bwenfuna akadde oba nenfuna nga waliwo omuntu ekimutuuseeko nemudukirira. Ssentebe w'ekyamugo Waalwe Habulagayi agambye nti babadde tebannafunayo muntu yenna abasuula mukono okuva embeera lwe yabagwira. Bwa Kibuyaga eyatuyitamu ow'amaanyi n'otutuukako watuzaamu essuubi ddene era abantu basanyufu. Akaamaako w'essaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buluuli Kimbugwe Gerard Kyanjo asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino okwettanira enkola eza tekinologiya basobole okwenyigira mu nteekateeka ey'okulonda Nnalulungi wa Buganda ow'ebyobulambuzi mu nteekateeka egenda mu maaso mu masaza. Kuba kati enkola ya tekinologiya yawamba eggwanga era yawamba ensi era kati gwe mulembe omutebi guno. Ekiseera kino amasaza nga omanyi nti amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gali 18 naye mbasaba nnyo tubeere nga tugenda ku nkola y'omutimbagano n'okulonda Nnalulungi waffe Omunabuluuli. So mwenna nga Bannabuluuli tubeere ku mutimbagano tusobole okubeera nti tulonda Omunabuluuli waffe. So twettanire nnyo omutimbagano Bannabuluuli tusobole okuba nti amaanyi gonna mugateeka ku Munnabuluuli tusobole okuba nga ekifo ekyo tukyewangulya nga Bannabuluuli. Ssaabasajja Kabaka wangaye.